Essula esooka egamba nti okubonaabona si kufa. Okubonaabona si kufa y'essula yaffe esooka mu kitabo Guluma Yabuuza. Atandika bw'ati. Tofa Ziwambaza yali nvuumuulo ya muvubuka, embula kalevu nnyini, eteefettafetta, era etanyigirwa mu nnoga, bo abamumanye ennyo endya n'ensula nga bamutenda kisa n'okulumirwa banne wamu n'okwagala okuyamba. Yali muvubuka muwanvu ng'obunene bwe bwa kigero, ekyenyi kye kyali kya lubiri nga kirimu emiziziko olw'emitaafu gye yatandiikiriza okusiba mu kiseera awo ka buvubuka we yali amuwagira ennyo. Kazzi omuze gugenda okufuukira ddala akagenderere ng'omukadde akogga. Embaaze zaali mpanvuyirivu, okwo nga kwogasa amaaso amakalu ennyo. Saagala muntu w'amaaso makalu. Saagala muntu w'amaaso makalu. Kale no bw'aba omusajja kale naye omukazi. Wamma ggwe nga yenna alabika omubiri gwe mugumu ng'ekyuma kya kalwe. Ziwambaza yazaalibwa ku kyalo Ndyebaza ndya mu ssaza ly'e Kyaggwe. Bwe yali yakaweza emyaka 10 kitaawe bambi n'afa. Kino kyagootaanya nnyo okusoma kwa Ziwambaza, era waayitawo omwaka gumu gwokka nga kitaawe amaze okuva mu bulamu bw'ensi. Ziwambaza n'ava mu ssomero ng'akomye mu kibiina kyakuna. Naye olw'okuba obwongo bwe bwali butoola nnyo, we yamalirako ekibiina ekyokuna yali amaze okukakasa okusoma ekitabo n'okuwandiika. Bwe yava mu ssomero, wadde yali akyali muto ddala, yamanyirawo nti ensi gy'alimu si yakulendera oba okuliisa ebijanjaalo empiso. Yasaba nnyina amufunireyo ensimbi asuubulesuubulengako. Nnyina nabambi naye teyali mubi, n'amufunirayo obusente n'atandika okusuubulanga obwennyanja bwe yalejjesanga ku kyalo ky'ewaabwe n'ebirala ebikirinaanye. Bwe yasuumukamu n'agamba nti ekifo ekimu tekisaza magezi, bw'atyo kyeyava ayolekera ekibuga Kampala anoonye ku mirimu egy'ensimbi eziwerako. Omulimu gwe yafuna gwali gwa bwa boyimotoka ku kimotoka ky'omuyindi Kinsanga Bisibe. Omuyindi oyo yayitibwanga Poteeri. Omulimu gw'okwebagajja n'okwetika ebintu ku loole, Ziwambaza yagwagala nnyo era n'agukoza omwoyo gumu. Newankubadde gwali mu kalubomukko olw'empisa za Ziwambaza ennungi n'okukolagana obulungi ne bakozi banne, naddala omugoba wa loole kwe yakolanga, yaganyulwa nnyo mu mulimu guno kuba omugoba wa loole yamukkiriza okutuulanga mu maaso naye. Okumanya ng'obwongo bwa Ziwambaza bwali butoola mangu, mu maaso awo yatuulirawo ennaku mbale bubazi nga yeetegereza dda bwe basimbula, bwe batereeza, bwe bawangajiya, bwe basiba, bwe bajjamu omuliro n'ebintu ebirala ebikwata ku kuvuga emmotoka. Yatuula awo n'afa amabbabbanyi ng'awulira omugoba wa loole bw'agirinnya omuliro, bw'aginyiga ku mapeesa ag'enjawulo n'okukyusa jiya ng'alinga embwa bw'etunuulira omubaazi. Naye lumu omugoba yaliko ekimusanyudde nnyo, nga yenna abuguumiridde n'obusekoseko bumubunye amatama. Ziwambaza kyeyava yeevaamu n'agamba munne nti, bw'olinnya omuliro muli mpulira nfa bufi, naye munnange ojje nange onjigiriza okuvuga emmotoka. Bagamba nti obutasaba bwalekerwa mbwa, ate ne bongera ne bagamba nti asaba aweebwa. Ko munne nti ekyo kyokka eky'okuyiga emmotoka, weesirikire. Ku lunaku olwo lwennyini baali baddayo nga bamaze okutikkula ebintu ebyali bibatumiddwa. Nga batuusa awaterevu obulungi, omugoba kwe kugamba Ziwambaza nti kale jangu kuyigiriza emmotoka. Omugoba yeeseguunya n'asemberera ddala ku luggi. Ziwambaza ne yeenyigiriza mu kifo ky'omugoba. Omugoba yayitirayitiramu Ziwambaza ebikolebwa mu kusimbula, okutereeza, okuwangajiya, okusiba n'ebirala, n'amugamba nti kale girokoleeze ovuge tulabe. Ziwambaza agenda okutandika okuvuga nga gy'obeera nti muvuzi mukadde wadda. Yasimbula bulungi nga talina ntengereze yonna yonna, n'avuga mpolampola awataali kuddirira oba wadde okutaga mu kkubo. Ne yali amuyigiriza n'awuniikirira. Ate yajja okwo waayitawo emyezi 2 gyokka nga muvuzi mukugu. Bwe yagenda okugezesebwa afuna ebbaluwa emukkiriza okuvuga emmotoka enneetissi z'ebintu, yaseereza ligenda mu ggero okugenda okudda eka ng'ebbaluwa emulimu 5.
Bagamba nti Mukama bw'akuwa n'ennume ezaala Ziwambaza teyalwa n'afuna omulimu ogw'okuvuga loole luva okwaya mu kampuni gaggadde ey'omuyindi mu Dubai eyakolanga ogw'okutunda ebintu ebitali bimu mu Kolija. Okwo nga kwagatise n'okutambuza ebyamaguzi mu ggwanga wonna gye byabanga byetaagibwa. Omusaala gwagerekerwa Ziwambaza gwali mulungi ddala. Ku musaala gw'ogwo omusava kwe yagattanga ensaka eyeeyamba buli lwe yagendanga mu ngendo empanvu. Ensaka eno yabalirirwanga buli lunaku omukozi bw'amaze mu ngendo empanvu. Emirimu gya Ziwambaza nga bwe gyali gya kutambula ngendo mpanvu ng'atwala oba ng'akima ebyamaguzi. Omwezi gwagendanga okuggwako ng'afunyeyo kyafunye. Ziwambaza yali mwegendereza nnyo, teyali mwejaasi ng'abavubuka abasinga obungi bwe bali. Kino kyamuyamba ensimbi ze obutazidiibuuda ku bintu ebitamugasa, gamba ng'omwenge, segereeti, abakazi n'emikyakalo gy'ekibuga. Yali asinga kulowooleza mu kwezimba na kuyamba nnyina eyali takyalina mwasirizi. Ekisisimuka Ziwambaza yakikwatiranga mu kabuga k'e Kawempe ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Eyo gye yavanga buli lunaku n'agenda okukola mu kibangirizi ky'amakolero bakamaabe gye baalina ekitebe kyabwe ekikulu. Ziwambaza yasulanga mu muzigo gwa kisenge kimu gwe yapangisanga ku nju y'emizigo 8 eyali ezimbiddwa mu nzimbe ey'omukomago. Abapangisa abasinga obungi ku nju eyo baali bakazi. Saagala mapangisa bakazi abo tibaagala. Kati mu muzigo gwe omwo mweyagala ngatanyizanga ekiwanga mu ngalo ku kitanda eky'ebikoba n'ekifaliso bannakampala ye baali baakazaako erya Kampala tuli bulungi. Nvubukono. Era mu muzigo gw'ogwo Kamala byonna ng'eggala essajja mwe yakuumiranga essigiri, amanda, emmere, obuseffuliya, ekkalaayi, ate ekkalaayi yali yakyatasiikanga paani, ekkalaayi n'ebibyo ebirala, era nga ly'eddiiro mwe yatuuzanga abagenyi be. Ayongera n'agamba nti newankubadde Ziwambaza teyali mwejaasi oba wadde okuba omukyakaze, naye era yalinayo ekiwala ekyamulyanga obwongo era ekyamuwummuzanga ebirowoozo ng'akirabyeko. Baali bakiyita kikasifa. Kikasifa naye ng'ebwayiise gye kipangisa omuzigo kyali kisinga kumanyibwa nga kibbulaaka. Abalaba baba brown naye kino kyali kibbulaaka. Kyali kiwala kya musitukwa nga kibi. Kikibijjigiri ekikutuza n'endiga ku ttale nga kyali kibi. Naye nga tinga bwe baalugera nti ekyagaza omubi omulungi takimanya, n'ekyasendasenda Ziwambaza okwagala kikasifa kino kizibu okutegeera amangu, ate ng'omukwano gwabwe tegwali guno ogw'olusaagosaago wabula guli ogwo omuggumivu gunfanfe. Okuva ebwayiise ne Kawempe bwe biri ekinnya n'empindi, Kasifa teyamalanga bbanga nga tagenzeeko Kawempe ewa Ziwambaza. Gwe wamma n'atuukiriza olugero olw'Ekiganda olugamba nti atambula sserebu ng'eyakwana ogw'okumpi. Yali ayize n'enjogera y'abannakampala egamba nti ono Kampala bw'osumagira tebabega. Awo we yagambira nti maama bw'olagajjalira omulenzi wo naddala bano abaleero abaakaasa mmeeme wejjuukiriza tokutte mulya mpiki. Bano abakazi baakacyo kano abeesomye bati bonna amaaso ge bagga bali mu ngalo gatigati. Bw'otebuddaabudda mulenzi wo n'omulagajjalira weesanga tokuumye lubugo nga lubaale si mubbe. Maama munnange olwamala okubirowooza atyo ng'anaabako ng'ayambala nga yessamudde ne kugenda ku Kawempe kulaba Ziwambaza. Era oluusi mbu n'ebisisimuka yabikwatirangayo. Ne ku luno Kasifa yali asuze wa Ziwambaza. Mambya yali asala, Kasifa n'azuukuka okufumbira munne yali agenda ku lugendo kacaayi. Yanyeenya Ziwambaza n'amugamba nti zuukuka weeteeketeeka obudde bukedda, ate n'amubuuzanga bwe yasuze. Ziwambaza yasitula omutwe n'atunula awaali akatuli mu bbaati we yalabiranga ekitangaala. Kituufu ddala obudde bwali bukedde, naye otulo twali tukyamulimu tungi. Omutwe yaguzzaawo n'ayongera okusika bulangiti ng'azza ku mutwe.
Olukubakuba lwali lutonyerera ebweru nga n'obutiti bungi. Mu kiseera ekyo Kasifa yali afulumiza sigiri ku kifugi agikume asobole okufumba caayi. Yagenda okudda mu nju yasanga Ziwambaza akyegongomese mu buliri. Kwe kumuyita mu ddoboozi ery'eggona nti tofa zukuka naawe obudde bukedde mpozi nga tookole. Ziwambaza kwe kudda mukanzije. Kasifa yamugamba nti amazzi ag'okunaaba nga taddeyo mu kiyigo bw'onoolwawo gajja kukuwolako. Ziwambaza yaddamu nti kale kanzije. Yagongonoka mu buliri naye nga tayagala. Yavaamu lwa n'akola ntya. Bwe yamalira okunaaba okusanirira enviiri n'okwambala nga n'ekyenkya kyawedde dde okutegeka kiri wali kimulindiridde. Olwamaliriza okwambala ng'atuula ku kyankya na munne ng'amatama gatandika kufunya bikonde. Yasooka n'anywa gama y'obuugi. Ate oluvannyuma n'anywa ebikopo bya caayi 2. Yatabitabula atya. N'anywa ebikopo bya caayi 2 nga bw'aliikirizaako n'ebiwayi bya muwogo eyali asuzeewo. Ate mwagambye nti omukyala yakeera kufumba kyanca ate mukimubajjisa ebibajjo bya muwogo. Obunyonyi buba bukaaba. N'agamba munne nti kaŋŋende era n'amwebaza ekyenkya. Kasifa yabuuza munne nti onookomawo budde ki? Ko Ziwambaza nti simanyidde ddala budde. Tulinayo ebintu ebigende ewala ddala ng'ekabaala ettololo n'eggulu okuggyako nga bantumye wano okumpi ng'ekampala Jjinja Masaka lwe nadda leero naye era ojja kundabiraawo. Naye olaba sikomyewo ng'omanya nti ngenze mu lugendo luwanvu. Okwogera ebyo nno ayimiridde agende. Mukyala n'amugamba kale Mukama akuwerekerera akuzze bulungi. Ziwambaza ng'eno bw'awanula kabuuti ye ku musumaali n'addamu nti kale bambi. Kale naawe Mukama akukuuma okutuusa lwendidda. Ziwambaza yayambala kabuuti ye n'afuluma. Kasifa yamuwerekereza obugambo nti tambula bulungi mukwano. Ziwambaza addamu kale bambi. Okiraba kinna kibijjigiri bwe kirina empisa. Yafuluma enju n'ayolekera ekifo we yali agenda okulinnyira emmotoka. Yagenda ayita mu bukubo obufunda nga bw'abalaamiriza ku lusebenju z'obuyumba obwali bwegottese nnyo okutuusa lwe yagguka mu mwasanjala. Abagguka bw'ati mu mwasanjala ng'alaba bbaasi eno kabandole eyimiridde awo. Abasaabaze we baagirindira eyolekedde Kampala n'asambyako okutuuka ku bbaasi ng'abasaabaze abali wali balinga munyeera. Baali bawemberedde ku mulyango bwe basindikagana nga buli omu ayagala y'abaasooka okuyingira si kulwa ng'afikka ebweru. Baawozanga kimu nti obuntu bulamu bufiiriza ng'eno bwe basindika bannaabwe nga bw'oba tolina ndasi oba lubiriizi lugumu odda ku bbali n'obatunuulira bwe banyigagana. Abasaabaze abalala beeyongera okutuuka bajjanga batebateba okutuuka wali bbaasi nga bonna baweevuuma ng'obuweewo. Abasaabaze bwe baggweera mu bbaasi ne Ziwambaza n'agiwalampa n'ayimirirawo mu lukuubo. Akadde kaavuga omugoba n'asimbula bbaasi. Omusolooza w'ensimbi yagendanga awaganya mu basaabaze nga bw'abasolooza ensimbi n'okubawa obutiketi bwabwe. Bwe yatuuka ku Ziwambaza n'amubuuza nti ate ggwe olagawa? Ko Ziwambaza nti awo nga ku kyuma ekikola embazzi mu kitundu ky'amakolero. Naye bino gana amakolero gaalagawa twakolako ne ku mbazzi muno. Annange. Mbwawo nga ku kyuma ekikola embazzi mu kitundu ky'amakolero. Ebintu byaffe bino byadda wa? Ko omusolooza nti siringi 3 nga nvungise. Ziwambaza naye teyeenyonnyongoza n'azimukwanga. Omusolooza olwafuna ng'azigatta mu zinnaazo mu ndyanga ye ng'amuwa tiketi. Bbaasi engeri yali ekubyeko obugula abasaabaze teyeeyongera kuyimirira kwongeramu balala. Abasaabaze abaali bawemberedde ku kkubo naddala ebwayiise bbaasi yabayitangako kuutwe. Mpozi yayimirirako awo ewandegeya nga waliwo abasaabaze abaviiramu awo. Abasaabaze abo olwavaamu bbaasi n'esimbula yeeyongereyo. Teyalwa n'etuuka mu kibuga. Obudde nga bwe bwali bukyali enkye nnyo, abantu abaali ku nguudo mu kibuga baali bamunaganwa nga n'ebidduka bitono. Bbaasi teyalwa n'etuuka ku kyuma ekikola embazzi. Bane ekyuma kyaliyo bannange.
Ziwambaza we yali aviiramu era n'avaamu okuva ku basi we yamussa okutuusa wakolera wali kumpi era yatambuzaawo bigere. Olukubakuba lwali lufuuyirira. Ziwambaza yatambula n'agenda ng'akutula mu bukubokubo obw'obuwunjuwunju okutemya n'okuzibula nga gguse mu mulyango oguyingira mu kibanda kya kampuni gye yakoleranga. Yagenda butereevu ku woofiisi ya Nampala waabwe eyabawanga emirimu egy'okukola. Woofiisi ya Nampala yali nzigule era nga ne mwami Peter Kulazikulabe Nampala waabwe ateredde bubya mu ntebe ye. Ziwambaza yayingira mu woofiisi n'amulamusa nti wasuze otya eyo ssebo. Ko Peter nga bwabbulula amaaso okuva mu kitabo kye yali awandiikamu nti bulungi mwana wattu bwe wasuze otya Kawempa atugamba ki? Ko Ziwambaza nti Kawempa abadde mulungi tewali mutawaana gwonna mpozzi empereerwa eyo gye mpulidde ebitali birungi. Kulazikulabe yeekanga n'abuuza Ziwambaza nga n'amaaso bwagamusimbye nti ate bitya. Ko Ziwambaza nti naggagga waayo oba omumanyi gwe bayita Byandaala mugagga nnyo bifeekeera. Munnange nno mpulidde embu gakyala kimpadde gamuyingiriridde ne gatemaatema abawaka ne gabanyagulula obutabalekera kantu. Nnyinimu ye teyabaddewo. Alina amaka ag'okubiri era eyo gye yabadde asuze. Naye mbw abaabadde awaka gakkondo gaasazeesaze bali nga gakirako agasala ente ey'okulya. Eky'omukisa baabadduukiridde mangu. Abazigu ne batwalibwa entyagi kyokka nga gwo omunyago gwabwe bakuuliise nagwo. Abateme batwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Era bakyali eyo bakyapookya naye mbu bw'otuuka awaka ogamba nti tewali yalamye. Kulazikulabe kwe kuddamu nga yenna munakuwavu nti ataako nga kacwano. Omuntu n'okola ebibyo ng'olowooza nti onoobeera obulungi kazze empiri ezaagala ebyendola zikutunuulidde singa nno batwala ebintu ne bakulekera obulamu naye okujjirira ebibiri obulamu n'ebintu omuntu ng'alabye. Ko Ziwambaza nti munaye tulabye n'ebizibu by'ensi omwavu teyeeyagala n'omugagga talina mirembe. Ko Zikulazikulabe nti mazima ne yeesooza kibi nnyo. Peter Kulazikulabe ye yasalangawo buli mugoba wa loole olugendo lw'anaagendako era ng'okusalawo kwe kuba kwa nkomerero tewaba akukyusa. Mpozzi mu Dubai nannyini kampuni naye nno nga mu Dubai omusanzeewa nno nga talabikalabika ate nga ne bw'alabika tasembererwa buli mukozi. Eky'omukisa Peter Kulazikulabe yali musajja mulungi era nga muganzi eri mukama waabwe ate nga ne bakozi banne tabakanasa nnyo era nga ategeera ebizibu byabwe kuba naye yaliko omugoba wa loole nga tannakuzibwa kutuuka mu kifo ekyo kye yalimu. Peter ono Kulazikulabe yagamba Ziwambaza nti okoze bulungi okukeera. Njagala otwala amafuta ekabaale mu Kigezi gali mu bidomola 600 era bijjuza bulungi looleeyo. Kulazikulabe yeeyongera okutegeeza Ziwambaza nti olugendo lw'ogendako luwanvu era toyinza kudda lwaleero n'olwekyo tukusuubira okudda okwosa luli. Ko Ziwambaza nti kale ssebo yo loole bagipakidde dda. Kulazikulabe n'addamu nti tennapakirwa era njagala olabirire abapakasi nga bagipakira olaba omuwendo gw'ebidomola by'amafuta nga guweze bulungi. Ziwambaza yagenda eri loole gye yavuganga ne bapakirako amafuta bwe baamala ne babibikkako bulungi ettundubaali era ne balisiba bulungi. Ziwambaza yaddayo mu ofiisi ewa Kulazikulabe okumutegeeza nga bwe bamaliriza okutikka. Kulazikulabe yamutegeeza ekifo kyennyini w'atwala amafuta n'amuwa empapula z'anaatambulirako ezinnyonnyola ebyamaguzi ebiri ku loole gy'abijje ne gy'abitwala. Ekyo bwe kyaggwa ate Kulazikulabe n'akwasa ensako ye yonna ey'olugendo nga bwe yali ebaliriddwa bakola ku by'ensimbi okusinziira ku nnaku z'anaamalayo. Ziwambaza yabala mu nsimbi bwe yamala n'azissa mu nsawo ye ey'empale nga bwe yeebaza Peter Kulazikulabe. Ziwambaza yamuteekesaako omukono mu kitabo olw'omuwendo gw'ebidomola by'amafuta bye yali atwala n'ensimbi ez'ensako ye ez'okwekuumisa ze yali afunye. Bwe yamala
Peter ono n'amugamba nti abeekabaalo batulabira, tambula bulungi. Omuyindi mu Dubai nannyini kampuni yali mu kalubo nnyo ku kigambo ky'ababboyi mmotoka bano nga tayagala kusasula bakozi babiri ensako y'engendo empanvu, n'olwekyo bwe wataabangawo nnyo bintu bya kutikka oba kutikkula mu kkubo, ate ng'emmotoka ziwambaza gye yali avuga bwe yali empya, ziwambaza teyaweebwa boyi mmotoka era yagenda yekka. Ziwambaza yatereka bulungi empapula ze ziri ze baali bamuwadde, n'afuluma ofiisi yakula zikulabe n'ayolekera Kabaale mu Kigezi. Ziwambaza yatuukira ku siteeringi n'asaza omuliro yingini n'eyira zim 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 zim. Yasuula mu jjiya ne yejjawo mpola. Yakwata oluguudo lwe Babulamu Ssekabaka Mukaabya lwokka naggukira mu kifo kye baakazaako erya yaadi. Wuuyo agguse mu luguudo olulaga ejjinja, ye nga bwe yali talaga jjinja yayolekera Kampala ow'amaduuka. Olukubakuba lwali lutonnyerera, lweyongera okwenyenyettira. Essaawa zaali za kasoba katono mu emu n'ekitundu. Amaduuka gaali gakyali maggale n'abantu mu kibuga nga bamuswaba. Ziwambaza yayiweta ku luguudo lw'Entebbe. Wuuyo ku ssaawa ya Queen. Wano we yatandikira okulaba buli kakubo nga kawembereredde abantu abagenda mu kibuga okukakkalabya emirimu. Abakazi n'abasajja, abavubuka, abalenzi n'abawala, abaana abasoma mu masomero, abali ku bukabangali, ab'emmotoka n'ab'ebigere, bonna nga bali mu kutemerera nga boolekedde Kampala batere batuuke gye beetaagibwa ng'obudde tebunnayita. Ziwambaza yagenda okutuuka e Kibuye mu Ndeeba. Kozi yali alaga Kigezi eri. Aho wonna ennalukolongo okutuukira ddala ennateete ng'abakozi babemberedde mu kkubo nga gy'obeera nti waliwo omuntu agenda abasaggula mu maka gaabwe n'abalagira okwesimba ku nguudo. Yagenda okutuuka ennateete ng'olukubakuba lwali luwandaggirira luweredde ddala olunywankoko. Ziwambaza yeesooza kuba olukubakuba olw'engeri eyo lwaseerezanga nnyo enguudo zimwasanjala, era ekyo kyali kitegeeza nti yali alina kuvuga kasoobo n'obwegendereza. Ziwambaza yagenda okutuuka e Busega nga olunywankoko kwegasseemu ne Kalenge yali atimbye olubaale nga kizibu ddala okulaba omuntu gy'alaga oba okulaba emmotoka emuva mu maaso. Mu kiseera kino Ziwambaza yali avuga kasoobo nnyo nnyo kumpi ng'alinga wa bigere, nga kye yeekengera kwe kutomeregana n'emmotoka endala nga tagirabye oba okugwa ku kabenje akalala konna. Yajjukira nti bw'akakerera tannawulira ku mawulire, yakunukkiriza n'anyiga eppeesa lya laadiyo y'omu mmotoka n'etandika okwogera. Ng'amaliriza amawulire, bino bye bikulu ebigabadde. Olukiiko lw'eggwanga olukulu lwakuggulwawo mu wiiki ejja ku Lwokubiri. Gavumenti eneezimba ekkolero ly'eddagala. Mulembe gw'oba tegwana. Amerika egugumbudde Lassa olw'okwefubirira okukola ebyokulwanyisa binnamuzisa. Kati eno y'enteebereza y'obudde. Ku lubuubuuto lw'ennyanja Nalubaale ng'omumwa otwalidde Masaka n'ebitundu byonna eby'obugwanjuba bwa Uganda, Ankole ne Kigezi, enkuba ejja kutonnya etuusize ddala awo nga mu biseera by'amalya g'ebyemisana, era olunaku lwonna lujja kusiiba nga lwa kinnyikaggobe. Ate ye mu buvanjuba bwa Uganda obukubakuba bujja kufuuyirira bufuuyirizi. Eyo bukiikakkono bwa Uganda obudde bujja kuba bwa mukalwe nga n'akasana keememula. Kale ate muwulire ekirango kya poliisi kino. Omusajja ow'emyaka nga 5 yatemuddwa mu kiro ekyakeesezza olwaleero mu maka ge ag'oku ssomero lya Kagirikacha ery'omu Kyondo. Poliisi esaba yenna yenna alina ky'amanyi ku kutemulwa kw'omusajja ono oba amanyi omulenzi ow'emyaka nga 17. Ziwambaza yajjako leediyo ne yeesooza nga bw'agamba nti n'olugendo nga lunaabaamu olwamu omukoosi. Eno nkuba, eno Kalenge, bano bantu batemuddwa mu kiseera ekyo kyennyini akakolwa kaafubutuka ne kasala ekkubo nga kava mu mukono gwe ogwa kkono ne kadda ate ku gwa ddyo. Ziwambaza yasibamu katono aleme kukamizamu kamusu ng'ate alowooza mu mutima gwe nti si bye ebikoosi bino bye ŋŋambye bino, si byebyo.
agamba nti enkuba yanyinyitirira ddala nekyaddirira kuyiikira ddala buyiisi. Ziwambaza kati yali takyalina byadduka wabula okugenda akasoobo ng'ow'ebigere. Yeesooza n'agamba nti kale ntuuka ddi ekabaale ate n'okudda. Ye nina bisiraani bya ngeri ki? Buli lwe ntandulira ebigere okuva awaka enkuba n'etandika okufukumuka. Ziwambaza we yatuukira Empigi ng'essaawa zikunukkiriza mu 3 ez'okumakya. Enkuba era yali ekyatonnya kyokka ng'ekankamuseemu. Emmotoka zaali zeetawula nnyingi mu kkubo nga n'abakozi abaali batannatuuka ku mirimu gyabwe nabo nga bangi mu kkubo bajoogiina mu nkuba. Nga tolema kubasaasira ababaabuwe bwe wabatunuuliranga bwe basojjolimba nga n'abamu engoye bazifungizza zikomeyo waggulu ng'obasaasira. Kubanga okuggyako bannamukisa abaalina emipiira gy'enkuba oba manvuuli abasinga obungi baali beebikkiridde endagala. Biseera byadda nnyo ebyokwebikkirira endagala nga ndaba byadda bulala. Abalala beebikkiridde endagala n'abandi ng'enkuba ekubira oba ng'ekuba ekyokuttale. Ziwambaza yali kyajja amaleko akatunumba ng'akkirira bw'ati n'alengera omulenzi mu maaso eyo gye yali alaga. Yali muvubuka muto wa myaka nga 16 oba 17. Yali atambula alaga mu maaso eno nga bw'awuubira loole ya Ziwambaza omukono eyimirire. Ziwambaza bwe yamutuukako n'asiba emmotoka. Omulenzi yali mujagujagu nnyo motoka olwayimirira bweti nga yagyerippyeko dda ku luggi ng'amaaso bw'agasimbye. Ziwambaza yamubuuza nti ssebo olagako wa? Ko Ziwambaza nti Kabaale. Omulenzi kwe kumusaba nti ssebo bw'onnyamba n'ontwalako. Ziwambaza yali amanye ennaku y'ensi kwe kuddamu nti kale yingira. Omuvubuka yaggulawo n'ayingira n'atuula mu maaso ne Ziwambaza. Bwe bamala okutereera mu kifo n'aggalawo oluggi. Omulenzi yali mu mpale zino zikadumu ng'emukutte kapati era ng'omusono gw'empale z'abavubuka bwe gwali mu kiseera ekyo. Ndaba nakati vubuka nga bambala obupati. Naddala abasajja munnyambalira bubi obupati naddala mu abasajja abakulu ab'emyaka gyange. Nimwambala obupale ne bulyoka bubakwata mwena ne mukukunala. Mundabikira bubi nnyo bawattu. Akasaati ke kaali kangeri ya kasweta nga kalangi ya kitakataka. Mu bigere yali asuddemu obugatto buno bulusejjera. Yenna ng'atobye atonnyolokoka ajonjobadde ng'enkoko egudde mu mazzi. Ziwambaza yasimbula emmotoka ng'eno bw'abuuza omuvubuka nti ogenda wa? Ko omuvubuka nti simanyidde ddala we ŋŋenda. Ziwambaza n'addamu mu ddoboozi ery'okwewuunya nti kiki? Tomanyi gy'olaga? Omuvubuka n'addamu ng'amuumuunya nti nzi n'ebigambo ebirala Ziwambaza by'ataawulira. Ziwambaza n'addamu nti kiki? Motoka yali ku kasozi ng'etokota nnyo n'ebirowoozo bye nga birabankana n'atawulira bulungi. Omuvubuka n'addamu nti omulimu gunnemye. Ziwambaza n'amubuuza nti omulimu gukulemye? Ko omulenzi nti ye gunnemye kanzireyo gye nnava. Ziwambaza yamubuuza nti obadde okola mulimu ki? Ko omulenzi nti gwa bwampisi naye kamusegulire. Siisobole. Ziwambaza yeeyongera okukemekkereza omuvubuka ng'eno bw'akyusa jjiya y'emmotoka nti ani gw'osegulira oyo gw'otoosobole? Omuvubuka nti mukama wange. Ziwambaza yamubuuza ekibuuzo ekirala nti kiki ekibatabudde? Nga yenna bwe yeesaasabaga n'okwekukkola mukama we yaddamu nti leero nno munnange naakugamba ki? Omusajja oli mukopi. Mu bukopi atwala ekifo kya ku mwanjo. Sirabanga muntu wa mpisa mbi oba oweefuga bbi ng'oyo. Ndowooza n'omukazi kyeyava amunobako nga tasobola mpisa za musajja oyo. Ziwambaza kwe kuddamu ng'amubuulirira nti kulaba okyali muto naye osaana omanye nti ensi bw'etyo bw'eri yeetaaga obugumiikiriza. Naffe eyo gye tukola tutudde ku nkato lw'otogamba nti waliyo emirembe naye tugumiikiriza nti n'olugero lugamba nti sifugibwa afa abunga. Omulenzi yaddamu nti kyamazima naye nange ngumiikiriza ebbanga ddene okutuusa ekizimba lwe kyayabise. Ziwambaza kwe kumubuuza nti kitya? Omulenzi yaddamu nti twayombye ne tusasambuka. N'akomaawo ng'alinga atayagala kunnyonnyola.
kusingaawo. Ziwambaza bwe yakenga ng'omuvubuka alinga atayagala kumubuulira bisingaawo, kyeyava naye asalawo okubimma amazzi n'atayongera kumukemekkereza. Ng'ava ku kye baali boogerako, yabuuza omuvubuka nti, ye sinnakubuuza n'amannya go gwani? Ko omuvubuka nti, nze Yona Magambo. Ate gwe ssebo? Toofa n'addamu nti, bampita Ziwambaza. Enkuba yeeyongera okufukumuka. Kati ku nkuba bwe kwegattako n'okutokota kwa mmotoka nga tekikyasobokera ddala buli omu okuwulira munne byayogera okuggyako nga mpozzi bawowogganye buwowogganye. Ekkubo nalyo lyali lyeyongedde okuseerera. Jjukira nno lyali lya ttaka lye twogerako eryo eridde e Masaka. Simanyi lyeridde e Masaka. Lyali lya ttaka. Nga Ziwambaza tayagala kulaba nkanya birowoozo bye ng'avuga, si kulwa nga mmotoka agitomeza oba ng'emuwabako. N'egenda mu lukonko ebbali w'oluguudo, sinakindi okwerindiggula ennume y'ekigo. Anti ng'Omuganda agamba nti omugoba amagamaga yagobye eryato ku mayinja. Emimwa kyeyava agitunga ne waddawo ke bagamba akalwanyaminya akasiriikirira okutuusa ng'amaze okulaba embeera y'ekkubo ng'erongoose. Bwe baagobera mu kabuga k'e Lukaya ng'enkuba esammuseemu, Ziwambaza oluyala lwali lutandise okumusakata. Kyeyava agamba Magambo nti, nze nno omutema mpola gundi bukiika, gw'owulira otya? Bwe tugira tuyiwayo ekikopo kya caayi. Ko Magambo nti, onooba onzadde buzaazi, anti n'empewo yantuuse dda mu busomyo, tolaba n'olutiko bwerungiye? Ziwambaza yasimbya loole ye ebbali w'oluguudo n'agamba Magambo nti, kale jangu tugende tweyokyeyoke. Baafulumya mmotoka ne bayingira akalabo k'emmere akayitibwa kuli Kalwera. Ziwambaza yali muganiriza nnyo, saagala musajja muganiriza. Yali muganiriza wa nsimbi nga talya mu bifo bya bbeeyi, wabula mu bufoofofu obwo obutonotono obwo obw'emiwendo emisaamusaamu. Newankubadde bakama be baamuwanga ensako y'emmere n'ekisulo buli lwe yabanga agenze ku ngendo z'omulimu. Naye nga Ziwambaza takuganya kulya kibu kya mmere kitegeerekeka, wabula yalyanga bumpwakimpwaki nga caayi, amandaazi oba amenvu. Kaali kasajja kakopi. Taagala busajja bukopi buno. Kaakati ebyo nga byasiibirira era byasulirira okutuusa ate lwe yaddanga eka. Era mu kifo ky'okusula mu kisulo ye ng'asula mu loole ye, era ezo ensimbi azifisse.